Senga Sebbanga abasinga bamanyi nga Kawukiro Bati president w'abakomediani Lwakwa Maria Chacha nemyotuusa ku mugaati nenge twafunye ez'emyoga nja muleeta kubanga abantu baagala nnyo nammwe akantu kano muzeeyi mukamanyi bannaluwe bwe naamutunuza mu nsonga nti twafunye obukadde 3 ajja kumamu omuliro azaatuuse taata naye nga bazadde baffe kitalo nnyo kitalo ddala ekya maama waffe ekyamazima ffe lwakuba nti buli kaseera tubeera tutambulira mu bizinensi ey'okwogera nga tusaaga okufuba nnyo okulaba nga tusanyusa abantu tetwagala mubeere nga buli kaseera muli maziga naye naffe tuli mu kunyolwa kw'amaanyi nnyo olw'ensonga nti mwannyinaffe okuba lwe twamusinkana abadde yatulaga maama ng'obulamu bwa maama ono naye tuba tetuliiyo abeera abutunyumiza abadde yeewunyisa nnyo mwannyinaze nantume nga bw'abeera ne ku leediyo abeera ayogera ku maama waffe ono yatutudde ku maaso nga nabw'aba asiibula alaga nnyo nti maama ono ali naye era batambulira wamu era ne maama kuva mu bulamu bw'ensi siganye abadde amujjanjaba naye ngaera bwe yalabye ng'embeera egaanye n'amunona n'amuleeta e Kampala era asobola okulaba ng'afuna obujjanjabi obumala naye nga kitalo nnyo kitalo ddala kyetwebaza ku maama siganye taliiwo yatukuliza bulungi mwannyinaffe wampisa singa nantume muteeketeeke era y'ensonga lwaki mulaba baganda baffe tuli wano twasulidde ddala wano nga tulina okumulinnyira ku musaayi olw'embeera gye tweyisaamu e Kampala tukolera wamu tuwaŋŋana ebitiibwa tuwaŋŋana amagezi twebeereramu ng'enjogera y'ennaku zino naye nga kitalo nnyo ekyamaama nga maneja waffe wagambye omukulu Katmos nti okaaba tukaaba naye tuli mu kuserebuleetinga bulamu bwa maama maama afiiridde ku myaka 13 bannanga aweetaagawo obugalo bwa Mukama ebbanga lyamutukuumidde tetumanyi alina byaloota ekiro loota embizi zimufukula empologoma emula ey'okusukkaana ajja kuba awaziza buwaza ate n'ekintu kyawano kimuli nnyo so kitalo nnyo kitalo ddala ebisigadde baganda bange bajja kubyogera naye ndowooza kanzizeeko ono ye siganye naffe tuli ba Luganda kitalo nnyo ddala ekyamami waffe ffenna kitalo nnyo tusa obubaka buno eri munnaffe gwe tuwangaala naye Justin Nantume ewamu n'ab'ennyumba eno yonna n'ab'ekyalo mwena kibi nnyo nti Katonda atuggyeko maama mu kaseera akabi ddala nsaba emitima gyammwe Mukama ayongere ogigumya n'ekirala mwekuumi Mukama abawo omukisa obugalo bwa Uncle Ivan n'obubaka obwo mbalamusiza nnyo basobole bannyabo amanya n'eddoboozi bampita bungi omumayi manija Mariachi nsooka okwebaza emyaka Katonda gy'awangaziza maama waffe buli omu nsaba akikubireko mu ngalo nsaba busabi kuba si kyangu twali wano lowoozaamu nti onootuukako mu 10 oba osuubira okuba nti muzadde we ayinza okuleka nga bw'alese Nantume nsaba Katonda amugumye amuwe obuvumu ne banne bonna naye nenneebazaamu n'abantu bano ak'ensuso ab'ekyalo ekyamazima mundaze obubumu mundaze enkolagana bane nsaba mwekubyeko mu ngali z'amaanyi mwebale kubeererawo muganda waffe mwebale kumubeererawo olw'ensonga nti eno enkolagana tesangika omuntu okuba nga abeera mu kibuga naye n'abanga n'eno ate mumusobola okuba nti mumutegeera
kuba abamu batuuka ne bakufunako obufunyi buki busungu, naye olaba nti buli kimu abasuzeewo babadde bayitirivu nnyo, ate era n'abazze wano mu kuziika muli baki bayitirivu. Naye nsinga kwebaza mukadde wadde nti yafudde, naye yeebale kutegeka Nantume, kuba naffe tetwandibadde wano. Tewandirabe ku maneja wa lutalo, tewandirabe ku Mariaki, tewandirabe ku bano bonna, naye olw'okuba nti Nantume yategekebwa, ffe tetulina bwe tumuyita n'akola ki n'agaana. Eryo libanga bbanja, kyovudde olaba nti tuli wano. Naye mbeebaza mwenna n'abasobodde okuleeta ke baleeta, buli muntu eyenyigidde mu nziika ya maama Nantume, buli omu mwebaza, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Era mba waggulu nga mwenna mbeebazizza, n'abamawulire nammwe mwebale kujja, n'abantu baffe bonna abasobodde okuva e Kampala, mwenna tubeebazizza, mwebale kujja.